Okay, omulabi wa Next Edition TV nkwanirizaako yonna gy'oli gyogera maaso n'okubanga otulaba of course twakugamba nti watukuleetera abantu ab'enjawulo ba stars ab'enjawulo leero gwe nnina ku seeti si mulala y'omu ku basajja abalina endongo evuga bwe tubagamba endongo evuga wano e Kampala ne Uganda yonna ate so excited omusi kono ugamba otya taata gyendi uli bulungi ndi bulungi ese kusooka okulabako nange okutomera amaanyi nga mangi mangi nnyo jasula kwatwazalibwa kuba bakabi tutandikiraawo waliwo kali akagamba simanya akasooka waliwo akakubaawo ku TikTok simanyange ejaga tuginywa oza watyanga Uganda efuuse Jamaica nga polisi yetuguze ebyokunywa ebinyoka watya nga muze yasula mu katanga ng'ezenjulu ezimubuze naye ne bamuleega amanya bampita amatuufu oba amatuufu gennyini amatuufu bampita Mugisha Douglas agakola sente bampita banire Uganda yes, ndongo gimazeemu sofa banga ki ebbanga sidde nnyo jasula kuba na okummanya kati ebbanga lyemuntegeredde lyettono naye ng'endongo okuva obutondi muyimba yes, obadde osinziira webbanga obadde otuddekaawo wawo obadde olyawo zana ndiweza neyo kitegeeza kewagitaddeyo ogenda kubeera proud of zano manyi batuli akabwempeesi manya gundi maki naye kati waliwo akalera bakayita konoweeka kati gyenva era ennyimba zange ezisinga mulimu ekigambo konoweeka tudde ku luyimba azize amazaalidde ani yalukoze oluyimba olwo bamuyita ADD Kabaka ADD yes ate eya video out video bade tena bako out naye nga tulina video eva mu management yange babayita namuyomba management management kuba nalaba manage challenge bali babayita banamuyomba comedy era so kati nga sinnakuta oluyimba luno content wa muyiyota kubanga ndaba sepende kweruddukira mbaya no just wakubate mwenga mumusose kutegeera luno nenga ate waliyo nyimba endala nyingi ennyate zisinga olwo kati nze ndi muwandiisi wa nyimba okuwandika oluyimba nduwandikidde dakika 5 nga luwedde era Uganda baneerindeze kyenyiza okugamba tuwembuka tono nnyo kubanga abalabi ba Next Edition TV twaga bategeere ani ono tujja baba tubisako sure kubya oluganda nenduwomesa olaba luzinisa omusomesa yankubira ng'afaana chula noonya hoteri etunda ku nguzi njiri ena ng'olubuto lungejeefune nalutakula tye Uganda lyekula ekitufu twakula ng'enkuba bwetonya bici esanga weesula bwe njagala kasepiki ng'ewange kaabula teeka katebe wali ku mwala wenkateegera yo abadde azze amazaalidde banle Uganda straight up waliwo akayimba waliwo paate gamba nti ennyonyi nkomatuula mu mbajje yize ennyonyi nkomatuula mu mbajje njagala timu kama yatukola mu kifaananyi kyejjukira mbu mu kusooka twali mazike bwe gaba mazima nga twali mazike kitegeeza mukama manya kifaananyi kye nze nnyonyi nkomatula mu mbajje ebyaddala nti okola amaloba njerege egende empise ku bunyama obwokye eruka yambanja zirika bampujje mwena abawagizi bange mwena abawagira banle Uganda banayembako olaba nemwongera okutuwagira katutandisa endongo eyaddala yagala tuteekewo endongo eyaddala dansa wegomba kukola nani kola abayimbi be Uganda bana inegombo ine nazokola nange kolaba yes man okay omulabi wa Next Edition TV ngakugambye nti obanze ekigambe ebbanga lyonna nti basitazi aba trending ngawulire byonna yakavaako mulabi kakati ate gwendese waneno naye si mulala osooka obuze ku bali ba Next Edition TV abalabi ba Sheno bampita niyo kudastaira hitmaker baddemu amulekawo nga mulaba muleke buyimba bungi nnyo yenzali namwe ugamba oti mwendi ogamba oti emirimu bwe gito tukola abantu endongo basiima abantu endongo yino manyi nino olimba olupya lwe natadde abantu balwanirizaawo simanyi oba lwaki maisize yaluwandiise evitalo yaluwandiise kandozo bekkalamu ya lutalo yabawoomedde naye musasula sente oba just abakyaliwo lwati kusiime mutabani kwata alutalo namusaba buyambi byayimba binyumira byakola binyumira alina audience abantu gye bamwa alina audience y'abantu abakulu abo ddala bano bebayita bamamannaaka bankola mu katale baani abo ate bebakwagala oba ofuusa omuyimbi ow'amaanyi nenzirukira ewuwe nampa oluyimba waliwo olutalo lugenda wakati wo liri pazo n'ensonga zewayogeddeko liri pazo kiki
Munenze sina lutalo na pazo naye kyanzijeyo okwogera ku linnya pazo nti yagenze n'alangira Sunna nga bwe yamulabirira kituufu teyamulabira yamusuza nti Sunna yasulanga ewaffe twabeeranga naye ate nga ffe twasooka okufata Sunna e Masaka nga twagala tuzanyire music waffe ali ne Sunna ajja akyogera nti lili pazo bwe najja e Kampala ye yanyaniriza kati ate nange pazo nejja mujjukizeeko nti ate nange namusuzaako twamuliisaako twamubeezaawo twamuyambako neffe tetwamulangirira tamwerabidde kubanga nzize ennyimba ku bivulu Sunna byawadde pazo ng'abimuwadde pazo yafuna obuzibu wano yalwala bwalwala ne tumusondera akasente abamusondera mwena n'abamidiya ne teyawona yasigala mulwadde era Sunna ye yamuliko paka kuwona pazo emmotoka ne bagimutwalako eyali maneja we era nga talina mmotoka Sunna n'amuwa ekivulu n'agula emmotoka n'amuwa ekivulu ekirala n'akola saaluuni bannange yagala kubeererewo atyo omuntu bw'atyo mu bufunze omanyi pazo ayagala nnyo amawulire n'ate mu ngeri gy'akolamu amawulire tasooka kulowooza kino kinnyongerayo kinsuula kati yageze n'akona ku kintu nga naffe kennyini abaamubeererawo tatujjukirangako wantu naawa kyokka ate ayagalayo bwe yabeererawo ennaku 2-3 ate yamujjukire so muganda wange sino siba nkikuga nti abantu abakubeereddewo blood bajjukire bawe ekitiibwa yes niyo akayimba ogameti kayimba bakayita mumuleke kawandikiddwa lutalo kayimbiddwa New York video ya featuringiddwa Leila Kachapizo yes lwe luyimba video yafulumye era mugenda kuba mugiraba wano bambi mujagale mugisabe ku TV station zonna no mimbi New York mumwagale kale embeera bwetyo bweriko mnayiganda agera maaso n'okubanga obadde otwaba yona gyosizidde mbadde n'omukulu ameta New York alina akayimba wamulekawo amulaba mbaddemu amulekawo nga mulaba mumuleke mumuleke ono mumuleke mwe mwali mutamanyi kubikola mumuleke mumuleke katike namukutteko omutomata mumuleke yamani kale mbadde ne mukono gwagali ku kamera yageze maaso n'okubanga bikwasaganya tuddingano nako olundi mukama bw'anaaba yagadde ekibuzi kya town ye